People power, our power. People power. Kunga NUP kunga. Kunga Masaka City kunga. Kunga Chimanya Kabonera kunga. Kunga President Kyagulanyi kunga. Basebo ne banyabo yenze Kamyamatia omwogezi wa kunga mu kibuga Masaka. Tuzze wano olwaleero nga bannakibiina mu maaso wano tulina abakulembeze baffe abalondebwa abantu ku tiketi ya NUP mu kibuga Masaka naddala ku side ya Kimanya Kabonera ate ne ssentebe waffe owa kunga owa Kimanya Kabonera. Omulamwa ogutulese wano olwaleero kwe kutuusa okwemulugunya kwaffe kwe tulina nga abakulembeze mu bigenda mu maaso mu kibiina. Kimanya Kabonera eno efuuse entabiro y'ebyobufuzi naye ate ne tufuna okutataganyizibwa wakati w'abakulembeze naddala mu kitongole ekya mobilization team. Olunaku lwaleero tubadde mu lukiiko n'omukulu omutesitesi w'ekibiina era ne tufuna obutakkaanya nga balina gye batuula gye tutayinza kutegeera ffe ng'abakulembeze b'ekitundu ne bajja n'obukulembeze obulonde obutuulira ate bannakimanya Kabonera ne banna NUP obukulembeze bwe baleeta. So mukyala Nabatanzi yaleka wano ng'akoze structure entuufu eyakkunga mu kitundu kino era ffenna nga tugikkiririzaamu nga bwe mutulaba wano. Naye kikwasa ensonyi nti buli lunaku olukya ku ggulu omutesitesi w'ekibiina takyava Masaka mu Kimanya Kabonera effujjo liyitiridde mu kulonda abantu be tutakkiririzaamu. Tuzze wano okukakasa ekibiina kyonna n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu nti ffe omukulembeze waffe owa kkunga ye Mwami Katongole Eddirisa essentebe wa constituency eno. Ate n'olukiiko lwe lwonna tulukkiririzaamu ffenna abakulembeze abalonde n'abalala bonna era tumenyawo eyo lisiti eyogeddwako gye tuwulidde mu bigambo nti ekulemberwa Mwami Kibuuka Moses. Kibuuka Moses tabangako mukulembeze wa kkunga mu constituency eno ya Kimanya Kabonera. Ensonga endala ffe abakulembeze ba Kimanya Kabonera be mulaba wano enkiiko nnyingi ez'ekibiina n'olwaleero tukirabyeko nga bannakibiina abakulembeze abalonde abali ku tiketi y'ekibiina tebayitibwa mu nkiiko ziteekateeka pulogulaamu za kibiina. Bakansala abasukka mbasatu basigadde ebweru mu miti ng'abakulembeze tulinamu abakulembeze awo abaalayira nti bo balina ebibiina bye batavaamu naye nga bibaweereddwa obuvunaanyizibwa okukulembera ekibiina. Tetujja kukkiriza mbeera eyo yakuyisaamu bakulembeze baffe maaso. Ebbanga ttono nnyo Deputy President wa Buganda Honorable Mwanga Kivumbi yali naffe mu kitundu kino era n'ayisa resolution egamba nti tewali akkirizibwa kukwata ku nkiiko zonna eza kkunga tukkirize zikole omulimo tumale okuva mu kampeyini eno gye tukola gye tulimu. Kitwewuunyisa nga yakava eno Deputy President ate ne wabaawo ekibinja ekirala ekizza okwonoona enteekateeka z'ekibiina zonna okumalamu abakulembeze bano bonna amaanyi nga bwe mubalaba. Tubale tuyinza kusirika busirisi ng'embeera eno etambula bwetyo. Nsembyayo nga ndabula abakulembeze abakulembebwa Mwami Kibuuka Moses bategeere tubaddeko muyaga nga NUP egobwa mu kibuga Masaka. Olukiiko lwatuula ku woteeri emu nga luzza okugyamu abakulembeze baffe obwesigwa naddala focal person waffe wa Masaka East. Naye ne tulwana ng'abakulembeze ne tutereeza ekintu kino. Honorable Florence Namayanja fuwano Masaka City Mwami Katugga Musota Zinunula ye ssentebe waffe wa kkunga. Mwami Katongole Eddirisa ye ssentebe waffe wa kkunga mu Kimanya Kabonera. Ogwo obukulembeze tubukkiriza. Awo nno Mwami Kibuuka ne ttiimu ye bwe bateeseteese okwonoona ekibiina tubalabula ne ssekulabula yenna. Tetugenda kutiitirira kibiina olwaba okufuna gye batuula ne bajja okututiisatiisa. Tuli bamalirivu okufiiririra ekibiina n'okusigala mu bukulembeze buno ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wange. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Njagala bategeeza ebigambo bino wammanga. Nganze Eddirisa Katongole chairman wa kkunga owa Kimanya Kabonera erondebwa abantu gwe bakkiririzaamu. Njagala okutegeeza organizing secretary ne bazze nabo ekyo kye bakoze ekyokulonda Kibuuka Moses atasobola na kkunga mukazi we oba atasobola na kkunga abantu bataano wasula kibi nnyo era kyonoona ekibiina kya NUP. Njagala okutegeeza bannakibiina mwenna nze Katongole Eddirisa nkyali chairman wa kunga owa Kimanya Kabonera.
Kibuka Moses chairman wa office ewaggulu yakutegeeza abakama bantu waggulu Kibuka Moses batasobola mwongera ku mirimu mwongere ku mirimu asobole okubeera eyo kubanga abantu beno balaze tebamwetaaga bulungi olw'embeerazi sigenda kwogera bingi olw'omulimu w'ekibiina kankomaawo Dr. Frederick kansala ashikira abavubuka mu division eno ya Kimanya Kabonera ate saabavubuka owakunga mu kibuga Masaka enteekateeka eri wano lwaleero yakwemulugunya twagala kutuusa kwemulugunya kwaffe n'eddoboozi lyaffe eri abakulembeze ku kitebe waggulu mutusaasire era mutuyambe mutuluŋŋamye waliwo contradicting statements nnyingi nnyo ezize zikolebwa abakulembeze omukulembeze mu capacity ya deputy president bw'ajja Masaka n'agamba nti bannange nambise obukulembeze obwakkunga obuliko bwe buno bulina okutambula bwe buti ne bwe buti nsaba kyandibadde nga kyekigoberera twali wano n'abakunzi oba amyuka omukunzi w'ekibiina mu Buganda madamu Nabatanzi n'atutegeeza nti obukulembeze structures zonna nga bwe ziri zirina kubeerako abantu nga tebeegwanyiza bukulembeze naddala ku leve y'obubaka bwa palamenti ne leve y'obwa meeya kakati asaawa eno ekikoleddwa kwe kuleeta omuntu ayagala ekifo ky'obwa division meeya ate akulira olukiiko olwakkunga twebuuza ku madamu Nabatanzi ne organizing secretary ani mutuufu era ku deputy president ne organizing secretary ani mutuufu bwe tulina okugoberera mu bigambo bye tusaba obukulembeze buveeyo mu mirembe era mu nkola ennuŋŋamu bututegeeze ani gwe tulina okugoberera kubanga ngaffe bannakibiina abali eno wansi tuli mu mbeera ya busoberwa tulemeddwa okutegeera ekituufu kirina okugenda mu maaso mwebali ekibuuzo ekyo kigamba nti kitulekawa kituleka bumu olw'ensonga bano be tuli nabo wano be bakulembeze abakiikirira abantu okuviira ddala ku byalo ne ku miruka n'olwekyo obubaka bwempa abakulembeze naddala okuva ku kitebe Kimanya Kabonera erimu obukulembeze okuva ku kyalo ku miruka ne ku division era ne ku Masaka City tusaba muwo obukulembeze obwo ekitiibwa era ng'abamu be nayogera naawe nga gwe mwami Kibuuka agezaako okukyankalanya ekitundu kino kiwasanga nga kiri mirembe nakugamba vva ku bukulembeze obuliwo oba oyagala obukulembeze wano nakugamba ate kirala kimanyi nti abantu bakuganye leka obukulembeze bugende mu maaso nga bwe butambula bw'obanga bakuwadde kaadi kuba wavaayo eri nga bikulemeredde nojja wano ffe twaliwo ku kifo soogera kubanga nange ekifo kyendiko naye bwe baba bakuwadde kaadi ate ngo bwe banaaba bakuwadde kaadi ate ng'olwana obukulembeze buno bano be banoonya akalulu oyagala tusuula sebo ffe twagala buwanguzi mu Kimanya Kabonera so tetwagala kulemererwa sisimu gyoleese tusuula ffe twagala buwanguzi eno tiimu nze ne tiimu eno bw'eba eŋŋaanyi mmanya nti ŋŋaanyi sigenda gyekakaatikako so mu bufunzi abakulembeze baffe waggulu mukimanye nti tiimu eno y'amaanyi ekyasobola okuwa NUP obuwanguzi nitufuna ebitundu 9 ku 10 erinnya nze Maria Nalika kansala omukyala muluka gw'ekakuyire Butale aliko era nze deputy speaker wa Kimanya Kabonera tufunye okusoomoozebwa kungi okuva etwawulira nti Moshi ajja mu Kimanya Kabonera era akoze kyamaanyi nnyo tukyankalanya alinga alina n'omuntu amutuma nti ajja akyankalanya Kimanya Kabonera neebuuza lwaki akyankalanya Kimanya Kabonera Kimanya Kabonera mwe tulina ebiwuka ebisinga otuluma ate Moshi mweyagala otukyankalanya abantu bano bali okujja ku nkiiko abantu bebali ddala ku field Moshi n'omutuma nti genda onete kyamaani w'okukyalo tamumanyi lwaki ajja okukyankalanya Kimanya kati nganze Nalika Maria nyimiridde wano mu Kimanya Kabonera Moshi w'obozze okukyankalanya enkiiko zaffe ezakkunga mu Kimanya Kabonera Moshi tugenda kufaafagana naawe nze ngenda kuleka byonna ewange nfaafagane naawe Moshi togenda tufiisa kasajja kajje katumanyire wano mu Kimanya Kabonera mutuleke tukutereeze butereeza kintu kyaffe tulaye nti abantu bakutte bati mu ngalo
ffe tubeera mu byalo abantu batugambye tebakyategeera pulogulaamu zaffe zeki obwaffe tujja ne tukunga abantu nga Moshi gyokyankalanya enkiiko zaffe Moshi gwani ddayo era akayi gye bakujja kubanga mukimanya Kabonera tolinaamu nju ddayo era akayi ffe abantu boolyo kyankala tuli batuuze bakimanya Kabonera tuli batuuze bakukyalo boli okuleeta bano abaana ebalonza abalala babajje mu nnyendo mukungwe abalala babalonda laakayi kumba ojja kujja oyonoone abantu abali ku kitundu so Moshi you take care ndi senior politician obukulembeze sibwezeemu wano obukulembeze mbuluddemu emyaka 15 nga ndi mukulembeze naye ebintu ebikolebwa mu bukulembeze obuliwo kati sibye byali bisaanidde mu kaseera we tutuuse akaseera kana bali mu kweteekateeka betuvuga bali mu kweteekateeka ate ffe tuli mu kweyuza nze ndowooza nti ekitebe kyali tudde nekyoza obukulembeze tebuva ku kitebe kukka wansi obukulembeze buva wansi nga buddawa waggulu kati olwa bino ebiri mu kukolebwa si ebyali bisaanye okukolebwa mu bukulembeze olwaleero nze ndowooza nti gaali badde magezi agaali badde gatunuulirwa nti webanga obukulembeze bwa tebutambula bulungi tukoze tutya okutereeza obukulembeze nga tugattako bugase so sikuzimbulula nze ndowooza nti abakulembeze abaagala obukulembeze sibe basaanidde okwagala obukulembeze ate sibasaanidde obubeeramu kubanga olwaleero bwobanga onaayagala obukulembeze ng'ojja mukulembeze ate olina kusuula baliwo mbadde nti olina kuzimba kusanga baliwo n'okwatagana nabo ensonga endala kina kitusobedde tubedde mbukulembeze wano tuwangaalidde ebbanga ddene naye mbadde sikirabangako ng'omutesitesi w'ekibiina ate alwanagana ne vice president Buganda ate ng'alwanagana ne Ssaabakunzi kubanga Ssaabakunzi baba agambye nti obukulembeze tetwetaagamu bayigwanyiza bifo vice president agamba nti twali badde mu kaseera kano tetwetaaga kukyusa tutambe n'obukulembeze obuliwo naye kati ku ssaawa eno tuli mu kujja obukulembeze obukola ki obuliwo ekyokubiri ekisa ebibiina by'obufuzi kwe kusinkana ssentebe w'omuluka ayayaana kubeera ssentebe w'eggombolola kwe kusinkana ssentebe w'eggombolola ayayaana kubeera ssentebe wa constituency kakati gwe omuntu omu tosobola kubeera nga ojja kukulemba ebifo ebyo nze ndowooza ni mu kaseera kano nze nga Kasujja Yagala wa division meya sobola kuyayanira kulwanira bukulembeze bwa structure wabula nyina kuzimba bukulembeze bwa structure nga ntambula nabwo bwe bugenda okukola kyenkola ki kyenjagala naye kati olwaleero nga obadde otagalatagala oyagala bwa MP ate ovuddeyo oyagala bwa division meya ate ovuddeyo oyagala bwa ssentebe bwa constituency bwa Kkunga kati abaffe nga abaliwo n'abakutunulira bakubala muki situlaba nti oba mukutagala butagazi nze ndowooza twali badde olwaleero ffe tukkiza n'obukulembeze bwa Kkunga obuliwo bwakimanya Kabonera era nze ngamba ssentebe wa Kkunga bwakimanya Kabonera okutandika n'olwaleero tandika okula nti okuzimba obukulembeze bwo ng'okozesa emiruka gyo n'ebisentebe b'ebyalo ffe abasigadde tetugenda kuddaawo okwegayirira abakulembeze nze ndowooza nti n'abantu beenyiyiddwa okubaleeta nga munaakasuka bukasi ebimererezi ebyo tubyalanga bimererezi ffe abaludde nga wano ekibiina waggulu kiveeyo kiyite abasenior politician abantu weebali magezi ki ge twalikoze Kimanya Kabonera naye kati Kimanya Kabonera efuuse omuntu omu yalwanyisa jeeno olugambo eri ku kitebe tebamanyi byene ekitebe kisooke kisituke kijja kisinkana abakulembeze eno wansi abaliyo bane eki ekiri mu Kimanya Kabonera naye si kuva eri kutuula butuuzi ne basindika abakulembeze eno ekyo ndaba nti kikyamu tekigenda kusobola kuzimba okujja nga tuliwo mu kuzimbulula tuli mu kusuula NUP nze nagamba omukulu oyo nga zze wange ne mugamba nti olwaleero ebikolebwa si bye byali badde bikolebwa ne bonaayeta president Kyagulanyi olwaleero nga wano twali kulembeze butuuse Kyagulanyi ajja kuva nga talina buki kati olwaleero ebibiina byatudde bimaze okusindika kati ffe tuli mu kino nze nvaano nga message yange nyisindeka eri obukulembeze bwa NUP buve waggulu buleme kuloza nti bujja kusindika waggulu bantu buleete eno wansi bantu eno wansi waliyo abantu abaliyo abakola emirimu gy'ekibiina babusinkane babuuze ki ekyetaagisa tubadde mu structure z'abavubuka oyo abadde luddawa mukibuka Moses abaddewa tubadde nga tuli mu bavubuka tukubagana nabo kunoonya abavubuka abadde luddawa kati ku ssaawa eno lwanyumirwa okwagala okubeera ssentebe wa Kkunga owa Kimanya Kabonera kyekyasooka kimulemye
tiyasobola kuzimba bukulembeze ate olwaleero bajazimbe wano mu nnaku zino ezisembayo endala nga tusula busuuzi nze nkubiza ssente Wakimanya Kabonera wa Kkunga ne bakulembeze bannange ffe tugende mu maaso na Kkunga bukulembeze betwagala n'obuwanguzi bwetwagala tetutunulira muntu oyo omuntu ekibiina kiba kimwagala kimufunira emirimu ku kitebe eri atuulaawo atuli ajja tasinka nefe atwebuuzeko amaiso sigwa bugwinga ffe n'ayita mu matabi nga yajja kuvanga ffe n'ayita mu matabi agwa bujwi nti azze kubeera mukulembeze nedda tetugenda kiikiza nga Kimanya Kabonera bassebo ne bannyabo ntudde wano erinnya eryanze Joseph Mutayomba olwaleero bampise mu lukiiko naye bwe ntuuse mu lukiiko nga olukiiko lwe tulimu sirutegeereke kubanga nze okulaba nga bammemba bange bakansala bentula nabo mu Kimanya Kabonera babagobera ebbali era ekiddiridde kwe kujjayo lisiti ne basoma amannya agawandiikiddwa omuntu ataategeerekese tugenza okulaba nga bajjayo lisiti endala ne batandika kusoma bakulembeze ba Kimanya Kabonera ng'ate mu butuufu abakulembeze be tulina twatuula ng'aba ab'ekibiina kya Kimanya ab'ekibiina kya NUP mu Kimanya Kabonera ne tubalonda naye ku luno basomye busomi nange mwensanze erinnya lyange nga ne gye bannondedde saategeddeyo n'olwekyo tugaane kusuula kibiina kyaffe mu kitundu kyaffe abantu nga bwe beerondera abantu baabwe tubaleke abantu baabwe be beerondedde babakulembere situjja kukulembeza muntu atali mulonde nsaba oyo eyagaliza obwa chairman agezeeko awalala kubanga wano twalonda ng'ekibiina neyanziza nnyo neyanza nze Petero Kimera era ndi mukulembeze w'abavubuka ba Kimanya Kabonera omulonde ku kadi ya National Unity Platform era mu kkowe eryo abakulu abakulembera ekibuga Masaka mu kukunga bakiraba nga kyabwetaavu mbeera omukunzi w'abavubuka wiiki ewedde waliwo abakulu abamu bannakigwanyizi abalina ebifo bye baagala baateekateeka olukiiko lwe baateekateeka baluteekateeka nga bba abeegwanyiza temwalimu bakulembeze b'ekibuga Masaka n'abakungira ekibuga Masaka ne banokolayo abantu bo be balowooza be bayinza okukwatagana nabo olw'okuba nti bawuliziganya n'abali waggulu ku kitebe munnaayo oba osanga ffe abamu gyettatuuka ne basalawo beerondemu obukulembeze bwe bwe baagala olunaku lwolwaleero batuyise mu Lutuula gye tubadde mu kusiisira ne banokolamu abakulembeze abamu ab'omuzinzi ne babazza ebbali ne banokolamu n'abamu ne babagamba batule mu lukiiko babanjulire so kubaganya ebirowoozo ekintu kyenzikiriza nti si kituufu bwe tubanga abantu be tugenda okuweereza bagenda kukungira abantu eddoboozi ly'abantu wansi lyogeraki ekirala abakulembeze abali waggulu w'olukiiko lwa Kimanya Kabonera bwe baagala okugamba olulondeddwa abakulembeze waggulu boogeraki kuba bwe tubaddewo kirabise lwatu nti olukiiko olukulembera Kkunga ekibuga Masaka terwaliwo mu nteekateeka eno eronda olukiiko lwa division ateegwa mu kibuga Masaka nsuubira nti twandibadde ngaffe ab'ekibiina ekya National Unity Platform tukwasaganyiza wamu ne tutuula wamu ne tulonda ekyo singa temwejjeemu mwabali waggulu eyo kitebe obumulumulu obw'okutuula n'abantu abamu nga babawa ebigambo ebitakwatagana ku kibuga Masaka tugenda kubeera nga tukontana era mbakakasa bwe munaabanga temutereezezza baana be mukuzeeyo waggulu okujja eno wansi okujja okututaataaganya tugenda kuluuzinga akalulu ka 2026 era abakulembeze abagenda okubeerawo mu 2026 paka 2031 abakimanya Kabonera ate nga nkiwo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'asinga okwagala bwe munaasalawo muweerezeeyo abaana bammwe mwe begwanyiza ebifo tugenda kuluuzinga division ya Kimanya Kabonera. Our power, NUP, everywhere. NUP. In Kimanya Kabonera, I'm Fred of Kenya. I'm the in charge of the institutions on Kkunga Kimanya Kabonera division. As we, the leaders of Kkunga Kimanya Kabonera division, we are
taking our apologies and our discontentment to all the people in the National Unity Platform, basically our leader, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, that we are being disturbed. People are destabilizing us. Here in Masaka City, we have a well-designed leadership led by Mr. Katongole Dirisa. But today, we have had a meeting with the organizing secretary, Dr. Kanabi. He has been used and is always misled by one Mr. Chibuka Moses. Because for him, he has his own desires. He wants to just destabilize the leaders. For him, it's just disturbing the leadership of Masaka City. We are urging all the people who are concerned. We are urging the leader of opposition, the vice president, Buganda region, and all the stakeholders in National Unity Platform to come and respect the leadership that is in Masaka City. We have all the capacity to mobilize for the what? For the party. And the people have trust in the leadership that has been there. Not all those people who want just to be bossing around and having leadership. We urge all the members, all the people that are concerned and want our president to win in Chimanya Kabonera. We are here not to work for any person. We are here to work for the National Unity Platform. Not those only people who want to bring their own leadership. For us here, we are to make sure that Kyagulanyi wins Chimanya Kabonera division. We've heard that certain people have been influenced by other parties. In the meeting we have been having, we even had somebody who is the Masaka City leader in DP, and he was called by a certain person to come and attend our meeting. That one we cannot allow as Masaka City leaders in National Unity Platform. What we want is to just be focused. We have a lot of people that have trust behind this leadership. We have people who are aspiring without divisions. They are aspiring to be leaders on one post. But they are here behind the National Unity Platform because for us we are working for the party, not any other person. For us we are here to stay for Kyagulanyi, not any other person, to come and disorganize Chimanya Kabonera. Nobody will allow that one to take place. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP. Kunga Masaka City kunga, kunga Chimanya Kabonera kunga, kunga President Robert Kyagulanyi Ssentamu kunga, kunga Chairman Nyanzi kunga, kunga mwena